Olina kubeera nawe wano wabulirako ku kafe kapati eya Chosenibek empya. By the Chosenibek yakyusiza n'amanya ku social handles yani kumanya ga musajja ebyaddala yataddeko erinnya ly'omusajja naye point eriwo eti omukyalo ono yagenze ne ku poliisi tebakyamuwa buyambi problemu evaawo Chosenibek yagisusiza yagazizeyo buza naye olunaku luno nyini lweyakola yabikyusa nateekako manya ga mukulu abantu bamaze kumugambako mbu owa ekyusa ne mama laavu ye ya mu kamera ate ojja wetegereza nnyo abantu ababeera nnyo mu kamera nga balaga nti basinda omukwano babeera n'ennaku nnyingi nnyo mu bufumbo bwabwe. Omukazi ali maziga akaaba asula namukagundi wekati mukazi wa bamulekedde abaana omusajja takyakwata masimu takyamuwa wadde obuyambi yagenze ku poliisi. Era byensiba ngamba abantu wano omukazi omusiru ebitundu by'ekyama bye bibonaabona nnyo era omukazi omusiru azaalira abasajja abasiru. You understand? Era nenkugamba tekikwasa nsonyi omusajja kumansamansa baana nekikwasa ensonyi omukazi ogenda ng'amansamansa abaana. Era nenkugamba ebizibu by'omukazi bifaanagana. Era nenkugamba omwoyo gwa maama teguwumula n'obala mu ntaana ng'asigaza ku magumba omwoyo gwe gubeera active. Buli wookera ku makya baawo n'ayingira obufumbo bupya n'akolekawo awo ekintu kyokka kyolina okulowoozaako ozza otya ku magulu g'abiri. Ogenda ku poliisi ogamba si omusajja takkeera ku makya kulabirira baana bya kisiru biraga nti oli desperate. Katonda ng'atonda obulamu bw'onsi muno obuvunaanyizibwa bw'okukuza abaana bwe abantu aba ono ye taata ono ye maama. Maama mulimu gwe okulabira n'okugunjula n'okutegeka omwana we. Naye ku nsi kuno kasita ogenda ku makya n'ogenda mu kkooti oba ku poliisi oba ku kino ogamba simanyi omusajja wange talabira baana bange omusajja tawa omwana wange school fees obanga agamba okyamwetagadde mu bulamu bwo. Genda ku magulu g'abiri noonya omulimu kola. Mu kukola okwo Katonda majja okusindika omusajja ajja okukola ki okwagala n'omwana wo. Era nkusaba nti okuyiga kw'omwana wo asooka kutwale ng'ekintu ekikulu nti omusajja ajja kukulekawo ng'olina abaana aba ng'olina omwana ogwo agende n'omwana n'omukazi alina emyaka agi omusajja asobola okukulekawo guwaabiri n'agenda ku mukazi ow'emyaka 40 because omukazi ow'emyaka 40 alina value. Omukazi alina abaana 4 alina value. Gw'omu gw'alina 2 toyina value. Omukazi ng'ayagala okuteeka ku price tag ku ye. Omukazi bw'agana okweteeka ku price tag ku ye adibira ku lujja. Price tag okimanyi? Okuva January paka December omira postina. Naye gw'omirira postina toyina assurance eraga nti ogenda kubeera naye. Naye oli mukendeeza miseera gye gy'okubeera maama gyabujja mu maaso. Oli mukeera ku makya kuddira ddagala diteeka mu mubiri gwo ozaala omwana ng'alina kansa gyabujja mu maaso. Because akategala ako kamala mu mubiri gw'omukazi emyaka 7 okuviiramu ddala. Nagamba omukazi kiipa nti akadagala ako waakamira kamala emyaka 7 gwe buli mwezi okamira. Omwezi oba buli wiiki wewe abagenda mu bufumbo obwa weekend okitegeera. So bw'ogaana okuteeka price tag ku mubiri gwo nga ne mu mmotoka bakwegattirako ku nsonda y'ennyumba bakwegattirako mu loogi bakwegattirako mu kigo bakwegattirako nga gw'oli awo kyabula akuuta buli asanga yakuuta buli asanga yakutwala. Osula wa muyimbi gundi ku weekend nsana osula wa muyimbi gundi n'osula wa tikitoka gundi n'osula wa radio president gundi. You don't have a price tag on your body. It's always good to put a price tag on your body. Ng'omukazi noga mumanyi ndi myaka 25 gye myaka gya kunoonya musajja agenda kuntwala wa mu maaso. Si musajja agenda kukola ki
yes nzadde omwana kati omusajja nagenda okuddamu okunzaala nkugamba nti onzaale alina okusobola okukeera makyo okukola teekawo ebintu ebiraga nti ddala mwetegefu okubeera ki si kumala gazaala abakazi balina mentality ga buli mwana ajja n'omukisa gwe kyakisiru era omukazi womusanga nti buli mwana ajja n'omukisa gwe manyi ogukazi gusiru toguzaalamu mwana tategeera omukazi yenna alina kutegekera mwana oyo asangewo ekyo katonda kyanaatandikirako muwa omukisa omukazi yenna alina kutegekera mwana asangewo ekintu olwo katonda wajja okusinziira ng'avudde ng'aze ku nsi nkubulya reality muzija ku musajja okitegeera gogenda ku poliisi nogamba nti no bba wange oba mufidda takyandabirira kiba kitegeeza tewayiga mu nsobi zo genda nekinaba kyetagisa kufuna passport genda okuba ekyeyo ofuna ssente ojja kufuna omusajja ajja okuwa ekitiibwa omukazi atina kyateeka ku mmeeza essaawa zino omusajja amulekawo awo n'agenda ow'omukazi ateeka ekintu ku mmeeza abakazi bafuuka basajja naffe abasajja twafuuka bakazi okitegeera kati obanga relationship yakyuka nga n'embwa esooka okutegeera nenga omuntu ono boosi wange ntanjagala kati gwe omuntu bakitotegeera okitegeera abakazi balina okwejjamu kiri okuzaala okumala okuzaala olw'ekinyomo olw'okuzaala olwokuba nti oli mu jjakirizi lya laavu ejjakirizi lya laavu sooka okutwala emyaka 2-3 nga muli mu jjakirizi lya laavu ye mu jjakirizi libatwala naye nga munakywale you're not meant to be together. It was a cross channel between you n'enteeka za Katonda okumitinga omuntu ajjemu kati nibulamu obwo amala aveemu gunoteekawo nabaanayo neyetikira olubuto omusajja omusiru gweteebereza olina omwana ogwo ebbere liriwe riti nakera ku makya nakolekawo nagenda ku baana aba oba abaana 6 oba abaana 7 nagenda kuwa emyaka 4 oba 5 gwe 2 nakolekawo oba 3 nakolekawo awo nagenda kuwaga. Put a price tag on your body. Starting from today, it's always good to put a price tag on your body. If you can't put a price tag on your body, you end up sleeping in the lodges of different men. Ojagenda ngobalanga siringi. Ngova Jacobo, nogenda wa Muzeyi, nogenda wa Senfuma, ngobala bazi siringi. Because you don't have a price tag. Mulimu mukazi akera mu machina ga omanyi. Nze, bobo yagala nzire na relationship. Omala kujja waffe nga condition yakutereddeko kyali kikutuuseeko zikyali kintuuseeko kyenfuma oyo naye kyali kimutuuseeko because omukazi amanyi kikyali omukazi temukwana yali musiraamu senfuma mutabuliki wanyuma mu abasiraamu ku basiraamu bannammwe yali musiraamu ng'amwagala nnyo senfuma ku musiraamu atabuka asobola okukola ekintu kyonna making sure nti omusiraamu afuna ekintu kyayagala so bw'okeeranga ku makya n'owulira nti n'omusajja gw'olina alina obuvunaanyizibwa atatuukiriza mabega gw'omuyina kiba kitegeeza nti bbaawo oyo ajiddeko ebizibu mu relationship abireese kyekiseera ggwe amuyina okutereeza ensobi ze omuteekamuko ku magezi. Abakazi Katonda yabatonda nga basomesa ensi. Omukazi asobola okukwata omusajja omusiru n'amufuula omugezi. Omukazi asobola okukwata omusajja atasaanidde n'amufuula asaanidde. Naye w'osanga omukazi nga musiru nga n'omusajja nga musiru nga n'omukazi asobola kurefreshinga n'agamba nti bannange byempulira bino ddala bituufu owaayi tutule twogere muno omukazi gwempulira agamba olina omwana we lwaki omukazi tomuwa buyambi oba si kyekyo omwana bamuleetewa ntubeere naye era omukazi ono alina mukwano gwe yamugambanga naye bano nga bapepeya nnyo ebyo bibeeramu tebirina makulu kati amakulu gali nti Jose Beki afuke maama ayagaliza omukazi munne omulala okubeera ng'akoze omwana mu bulamu obulungi. Maama ye nayina ino okukwatibwako ennaku mukazi munne
nti omusajja omusanze alina emperekeza emabbali omututte naye omukazi ali ku polisi akaaba baawo tamuwa buyambi gwe mugaa ti kati omwana mutuleetere wano nze kinaagala ku mukyala pulezidenti omu gwe sajja kugamba yali nnyonyi n'avaawo n'agenda e UK ngaliwo omukazi e UK agamba nange nze nina omwana wa gundi ye n'agirinnya nagamba bagambe olina omwana wa bba wange bituufu mwina badde nsaba omutuwe tubeere naye oba nzize mulabako nekizikirawo ekityo kubanga oli yali yerimbise nti alina omwana we ninga tamuyina jesi nga ayagala kukolako linnya wempeera amuza respect yaniriza omwana gwe yajja naye nkubulyamu ekintu kimu omwana olaba tali mu good life. What is a good life? Good life kusaidia omwana sikubeera mu motoka ya bbeeyi. Good life kusaidia omwana sikubeera mu nyumba ya bbeeyi. Good life kusaidia omwana sikubeera ne taata ne maama atamuzaala. Good life kusaidia omwana kwe kunconnectinga ne taata we. Omwana ngowa chance okubeerako ne taata we. That's the good life omwana gy'oyinza omuwa. Taata ono lwaki ajjawo kalayini ako? Taata ki? Ono atijja ne Chosen Becky essaawa ze. Because Chosen Becky. Buno buvunaanyizibwa kati Chosen Becky kusomesa musajja kufuuka musajja. Nagambe omusajja omusiru atwakitinga omukazi omusiru. Omukazi alina amaanyi agakwata omusajja omusiru n'amufuula omusajja omugezi. Omukazi nawe okeera nga wakumakya n'owulira nti bbaawo yafunisa omukazi emabbali tamuwa buyambi buvunaanyizibwa bwo ogamba bbaawo munnange omanyi bibaawo naye oba ng'olinayo omukazi emabbali ng'alina omwana muwa obuyambi bwe binaagaana nze naawe tukiveeko tukiwumuze omuzeemuko ku magezi nti omusajja si kisolo nti kigera kimasamasa abaana kibaleka bulesaawo kino bazaala kibalabirire kibasomese kibagunjule niwe wakira mu makino gandi gwe n'owulira nti waliwo omukazi akaaba gwe n'osirika olina n'abaana ate ozadde abaana abawala nti kakale kani kogenda okwogera mukazi munno mujja okagenda okwogera kale owange kaagana okusoma abamu kabasome okalaba nga akangu tola nti obeera ne ssente naye nakuwoofa wooti kakale katandika okujja nka katta emikisa gy'abaana bo bonna bewazaala mu musajja amiri bonna bambi abatabimanya ne kabatwaliramu kakale kanyukuta nnya naye omukazi wakwogera kale kamaanyi nagamba nti omukazi ayogera n'ensi omukazi akwata bukwasi mu bukyala bwe n'alama kyonna kyagala okubeera ne kiba lwakuba nti bamanyi maanyi ga bukyala bwabwe lwakuba nti bamanyi maanyi ga mibiri gyabwe abakazi batufudde abaavu otuuka ewaka webaseekaawo nadda mu ssimu yo n'azukka ng'atungubadde wooti naye n'ofuluma ennyumba ensi neekunyigiriza naye nga mistake ebadde egyo yagana okutegeera wa waakoma nti omusajja tebamulingiriza omusajja waba nga azze mu mikono gyo abawo mukadde ako wafuluma n'agenda aba wansi naye ate waba akolese wakati kitegeeza nti gwekola bimu baawo byakola gwe obuvunaanyizibwa bw'omukazi kwe kukazi wala okubeera kinga shuwa nti no amagulu gwe tegayingira musajja mulala naye ate ye Katonda yamutonda nti ensigo gy'asiga tatambula nayo nti agisiga n'agiteeka mu nsi neekula neeranda naye ate gwe omukazi buli nsigo ekuyingiramu ng'evudde mu musajja esigalamu ggwe eranda muggwe kyova naga nti omukazi waafa buli musajja yamwebakako amala kuva ku nsi buli mwana gwe yazaala amala kuva ku nsi n'abaana bali omusajja yamwebakako atali mulamu bwe gwatagenda nnyo wala naye nga yakozesa live sex bamala kuvaako mu mwoyo gw'omukazi okutereera tudde Serena Nairobi Church. Yes, it was a massive show. Era nebaza bana Uganda okuwagira gospel music. Temukuba ku pastor Bugembe ba Levikson buli gospel artist nga avuddeyo nga yagala calling oba nga yagala buyambi kyokka kye mulina omusasula kubanga ba gospel tebayimbayimba tojja basa nga bakuba ebivu babeera mu ministries just kyabadde kirungi ne just wakubanga mubadde mu reports obutonotono
ebyensi byabadde bingi nnyo okusinga ebya Katonda. Byalimu oluyimba. Ebyensi byabadde bingi nnyo okusinga ebya Katonda. Kikyotegeeza. Ebyensi byabadde bingi nnyo okusinga ebya Katonda. Ebya Kaisali byabadde bingi nnyo ku show okusinga ebya Katonda. Teyayimbye gospel. Omuntu osobola okuyimba gospel naye nga representinga Katonda. Omanyi omuntu omuweereza wa Katonda ayawukana n'omuweereza w'ensi ayimba ennyimba z'ensi. Oluyimba kani mwali mwagala aluyimba atya nga kankikuddire nkootingira bulungi. Omuweereza wa Katonda ayawukana n'omuweereza w'ensi. Ebikolwa by'omuweereza wa Katonda kebe nga bitadde mu video kabe nga agenda ku stage nga show byawukana n'eby'omuweereza w'ensi. Kyova nze nagambye nti show yabadde nnungi naye ebyensi byasinze ebya Katonda. Ebya Katonda byadde mu nnyimba ng'owulya Katonda God Katonda biki omuwuliramu but ng'ebyensi nga bye bisinze obungi. Awadde zisinga obungi mu Amerika olina avayo nze nebaza sitaani nebaza biki ng'ebya Katonda tebiriiwo biriko byansi. Naye nga show yabadde nnungi. Obuntu obutonotono ng'okubba abantu. Pastor Bulemu yagambye bye bulijjo bali takimanyi mbu Serena kuliko ababbi. Naye ate tebamubbye nnyo. Tebamubbye nnyo because Serena eyogola waliwo abacupula tiketi, waliwo ababba abantu banyakula obusimu, era byabaddewo abanyakula ensawo z'abakazi nga bazekise ku mmeeza. Muganda wange Daggalasi laptop ye yalugenze. Yaba yo yalugenze Daggalasi wanga. Nyera akyaginoonya. Bagibidde mu motoka. Serena teri safe. Serena talina gundi mu parking temuba mu security. Buvunaanyizibwa bwe okuteeka mu security. Go washo. Lwakubanga ne security gy'olina nabo baba babbi. Abapoliisi obateeka ku kulikoti ovaawo ne bayingiza abantu. Ne bamenya n'emmotoka z'abantu. Ne bajjamu ebintu ebirimu. So ira Daggalasi bagimenye ne bagizzawo ne bagirookinga. Tolaba? Kati abasecurity bennyini be bamenya. Era yanakuwaliddeko abantu abajja ne tikiti ziri fake. Jo zibeeramu. Kuba bazifekinze. Jo zibeeramu nga nnyingi. Ate abazikola baba abamu ku management. Oba gye wazikoledde. Kyovula mu kivulu ekyo kati nganze omutegesi w'ekivulu ngenda kukola show ya Serena. Sikosa siiti ya cheyo yennyini. Nkosa siiti ya show ndala nnyo. Nga kiddemu kamaka kotasobola kutegeera. Kati niwe kati era wogireeta ngamba kati no nchupuli. Niyo gantu ngira kwa show ya Pastor Bugembe. Kolo nyino ofumya ticket eza sheyo bagena zichupula. Onatolera jana agula kejo. Namanya wefanana agenda kugundi wali kwa Nasa. Siku nasa walo bagira bateyo. Judicial solution. Naga munkole ticket wed. Ni bagikola. Bo bagala ba customer bagala send. Yena jana jitune emitwalo 5 Obasanga mukuba nga ina ticket tulina wani 5. Yes. Ne kikulu kiri nti tiyaswasi Katonda teyaswadde. Yaswadde mu bikolwa naye teyaswadde mu numbers. Numbers yajuza. Yaman. Creative yabadde. Yabadde nnungi. Mbwo omukadde waffe yagambe muonoonye Serena. Yabadde nnungi. Just nga omanyi nti buli muntu critique mu ngeri ye ayina engeri gy'alabamu ebintu bye. Ate tekyomera matama abiri. Yabadde theater show. That was nice. But ebya Katonda byabadde bitono. Ku pastor, go Pastor Bugembe celebrating 20 years of the glory of God. The glory of God. Yali infected Katonda amukyusa, yali street kid Katonda amukyusa. Ebya Katonda byabadde bitono. Emyaka 20 yandibadde agitulaga ng'atulagira ddala ne Katonda ki kyamukoledde. So that is it. Naye abamawulire tukirawo okubba ate bannamawulire bannaffe. Ani yababbi? Ate gwe bawa ssente osasula abamawulire. Abantu baavu tobanenya. Toninya munamawulire munno okimanyi kyetuli kumpuliza kyali wange ono nanga tanakulinnya ku payroll. Ne buli nnaku agenda ku mulimu gy'akola. Munamawulire wa munno abakusinzizza amagezi osirika kano gakamutumuleke. Yes, abo blood. Kati naye toga yatambuza bigero. Kankuwa ekyokulabirako. Zinakola yaddembe emyaka 2 nga tebansasula. 2 years nenga nina n'omwana. 2 years nga nina n'omwana. Tubuza kyali waffe tumubuza owayi wayingira ku payroll atugambye ati tanaba kuyingira ku payroll. Inshallah yayingira. Bakitegera ninga agenda buli nnaku nakola ki?
kati banamule bangi nnyo abali mu media houses ez'amaanyi nga tuwoza abafuna ssente but they don't earn any living there. Kati waba ng'afunye opportunity ng'alaba emuyisaawo ng'ate alina ekizibu ky'amaanyi n'akikola wolani omulinda naye kutaaniye mugayo naye watukuba ku luli naffe tukubye. Yes, tit for tat is a fair game. Yes. Ani wa pastor Bugembe Bible ngisoma ekyanganya okugenda ekisookera ddala tuli mu bintu byakwewandiisa, tuli mu bintu byakunoonya kaadi, tuli mu bintu byakudda ku ground. Nkowa nnyo olina okubeera ku lumbe olina okukola bizibu nkowa nnyo olane Museveni bulijjo abeera ku ground naye agenda ku ground n'alambula ku ebyomu ganamugaa people power our power n'agwawo ekigo. Agenda wabweru aweeze Katonda nze kyemusaba ku mukolo gwange kubaawo chairman simanyi mukolo gwange era kumpaayo ki naye gwo budget yafulumye dda chairman Matovu chairman yange mumanyi nveeko kuba naye tulina ogugwe mukazi wamanja ne keeki sigimuwanga sinafuna time mama oyagala funa time keki ya sente meke yo yogamba 15 ngaloli wali KFC ya mtwaro wagule bibaketi nga 8 namwerabira ninja jimu zipe ngene muletere keki asikwesiga sikwesiga ziwe ye chairman nese munsiga katayagala ni abaji nzagera jimu twalira kwanza bunanzi bangu muwa keki ne kati budget yiyo yafulumi kimanya kati kyama ga kumpaji soke nkomo soko gisemu anji kuwa nojinziriza terigi kukiyisamu onzirize sagala budget yange gena kufuluma mbantu muleka abene be jangu ono chairman ato ise buyisi kaite wochi kya si wa mawulire oyo sio baddest koyo mumanyi ngome si amama chairman gwagambye ki wagambye kino ekyatanga amata ngundi mino water muzeyi mino water chairman ngome si amama toina peni maka hiyo peni yao au teknikira ko mino water muzeyi Masembe awali mino water ao muzeyi chairman weteke wali gomesi ya mama ebadda waggulu awo senfu muteko wali ku tata ne mama ono wali milioni 2 wano kati ani oyo senfuma Edikenzo yogena mutekawo Edikenzo ina muteka wano wali gundi ebirabo byabazadde milioni 10 ndina ko wandika otanamwe sebo wadde tetwagalana naye oli serious Kenzo gena mutwalira budget ngena mutwalira budget agakubidde okuto mwana wange ogeraje mutwalira ne minisanje muwe mga mmesi katofu kikirwa kyo sobolako owayi nzompita akuzanya nno katale melisa bimukwataka 100%. Nida sebo. Melisa tayina leta wadde bibi. Nze nkogaye kati nkavalinzeko bantu basatu. Ku bintu ana mu kimu na kavalinga bintu bisatu. Nzikizwa ani omuwanika. Muwanika wa division. Kashitegeza nzikizwa muwa ne muwa paka 5 ngenda kwa. Yes. Suwe chiriche. Ya mungu hakuna. Nyizo zuona ni na asizagala sina kyenzagala. Ani muwanika. Muwanika oli eje ko yanajokola akaunda ochali wange nyeri addala. Muwanika ogena munda. Neno watambira wentambulira ekiro wetusulayo. Nena mugambye. Bwabanga kwata mukolo gwange agala guteka ku channel ino kusasula milioni 2. Sigenda kuwa wadde bibiti. Atenga ngenda kukwata.
katwagala asasula milioni 2 ngate mukolo gwange agenda kujjamu sente ngale Vixen gwe yagutunze yakutunziza MTN naye kutunza MTN yakutunziza big company ate nze ongeraganya ne MTN oberanga ayagala okuba mungi so kwati okukolo tugwe milioni za 5 fetukukuti ngomukolo ngenda kukwata kamu ngusunsule bulungi nguteekeyo